ziyongedde okukula kati leero ntuuse eddakiika 10 luli zibadde 6 7 5 kati zigenze mu 10 kale olwaliro olunaku lwa Sunday tuli mu Bible study naye waliwo okuwumbawumba wiiki waliwo nebwenjagala okujjawo wano butono tuwumbewumbe wiiki tutandike topic endala eyinza okuba ennene bwaba tewali nnyo kikyuse tuyinza ogisoma nga wiiki eno yonna tubadde mu biro okujjako eggulo naye wiiki yonna tugimaze mu biro okuva ku Sunday paka ku Saturday paka ku Friday ku Lwokuna ku Lwokutaano tetwalina kyawandiikibwa then ku Saturday lwe twagenze mu kirala kati olwaliro tugenda kutandika episode endala mukama bw'aba ayagadde ne watabaawo kikyuka nsaba mukama atuwa ekisa nakyo tukiyitemu nsaba owulire emirembe ku ASPRC Mubire Bible and Politics kubanga bw'otobe na mirembe tojja kusobola kweyongerayo mu maaso emirembe egyo jjo twagisomyeko nga Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli nti Mukama yabawa bye beetaaga n'abaleetera ekirwadde ekitoniye emmeeme ekikendeeza emmeeme ekimalawo emirembe n'akendeeza emmeeme zaabwe so kati nsaba Katonda omulungi ow'ekisa akuyamba oleme okukendeera emmeeme nsaba muwulire emirembe now nga sinagenda mu birala byonna His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatutereddeyo post waliwo mukadde waffe Spire Ssentongo alina post gye yakola ne bagifuula omusango oba ne bamusalira obukadde 30 kati His Excellency yatutereddeyo ku post ku page ye n'atugamba tuyimirire wamu ne Ssentongo Spire okubaako okumutaasa mu kizibu kino okuba bamwe ennaku 14 either okumusiba oba okuliwa nga bw'omanyi nti tuli mu nsi etalina bwenkanya President n'atusaba tuyimirire n'omwami oyo kubanga mu bayivu bonna mu ggwanga Uganda oyo omusajja abaddewo nnyo ng'ayimiridde ku saidi yaffe waliwo abaze mu kabox kange nga muŋŋamba pastor tukikole eno ffe tukole ekyaffe eno nga comment section nedda President yatuwadde ennamba gwalina kyalina oba olina 5 oba olina 1,000 oba olina 1,000 meka kamala okulaba gundi eyo ennamba eri mu manya ga Agasa Atwaire so mukikolere ku nnamba President gye yatugambye mukolere ku nnamba President gye yatugambye okukolerako ennamba eyo eritamanya ga Agatha eri 0776 46 27 27 era etamanya Atwaire Agatha so kyonna kyolina bambi kyoba oteekako kyoba oteekako okiteeke ku nnamba eyo President gye yatugambye tutaase Comrade Spire Ssentongo mumujjukira ayimiridde naffe ebbanga lyonna y'omu ku bantu ababadde nga ku bunkenke okuttibwa okutomerwa okuwambibwa mubijjukira byonna mu bayivu bonna mu ggwanga Uganda oyo ye muyivu atatundangako bwongo bwe oyo ye muyivu atatundangako bwongo bwe n'okutegeera kwe abadde n'okutegeera kwe ebbanga lyonna so President bw'aba atusabye kyatusabye kye tulina okukola kuba obwo busente si bungi nnyo obwo busente si bungi bwe tuba tukuŋŋaanye ziba nnyingi ku ye ng'omuntu omu oba ku ggwe ng'omuntu omu naye nga twabadde tusituse ffenna wamu tuba tusobola okukikola ennamba yeeyo ate wano ng'ekubye sama oba eno ewange gyekubye esama naye wammwe era eno post ya President himself eyo post ya President himself si osobola okugenda ku platform ya President kwennyini nowanulako eyo ennamba so waliwo ababadde basuggestinga nti ffe tukolere eno nga team comment section tuweerezeeyo nedda genda direct ku nnamba eyo President gye yatuwadde eri 0776 46 27 27 era olina okumakinga sure nti ereesa amanya Atwaire
Agasa ya ojjukira bulungi nnyo era ennamba eyo Agasa yakola bulungi nnyo lwe twalina gundi ya walk to the parliament yakuŋŋaanya bulungi nnyo essente ez'abasurities okweyimirira abaana abaali bakwatiddwa bonna okubajjayo mu police bondi mu beyiro mu kooti n'ebirala byonna twayimirira ffenna ne Agasa mujjukira omulundi ogwo. So yitakweyo ennamba ereeta Atwaire Agasa ku ngeri 0776 46 27 27. Kale ekyo nkimaze. Temwerabira okutwitinga tukyawaabira Museveni ate twaguddewo ne chapter endala tugenda muwaabiranga buli lunaku mu maaso ga Katonda buli kiro buli mutumbi mu kiro tugenda kubeeranga n'okusaba otwegatteko mu kusaba kuno okwokuwaaba buli kikolobero kyonna. Wandika petition, wandika points zonna ezikuluma bukyanga Museveni ajja oziteke maaso ga Katonda buli lunaku tuzisome tuddiŋŋane tumugambe Mukama kino tubimujjukize tubimugambe nga bwe tubuulira ensi yonna naye nga bwe tuwaaba n'ewa Katonda. Ekyo nkimaze. Olwaleero ngenda kwogera ku abaana b'abantu ki kye tusinga okwetaaga ennyo. Ndi mu kunnyonnyola okitegeere. Kye tusinga okwetaaga ennyo, twetaaga amaanyi ga Katonda. Ky'osinga okwetaaga mu bulamu buno obw'ensi, osinga kwetaaga amaanyi ga Katonda agakola ebyo by'otasobola kukola, naddala eby'omwoyo n'eby'omubiri, kuba ne mu by'omubiri olina ky'otasobola kukola. Kati ngenda kwogera ku maanyi ago agakola bye tutasobola kukola naye nga tugeetaaga nnyo, naye ate nga tetugalina, naye ate nga buli omu yandigeetaaze kubanga ago y'ensibuko ya buli kintu kyonna, ge gajja okuyisa buli w'oyagala okuyita. Amaanyi ago ge ŋŋenda okwogerako olunaku olw'olwaleero gayina simbo gye galabikiramu gye twagala okwogerako olunaku olw'olwaleero, amaanyi ga Katonda agatalabika. Yes, ago ge ŋŋenda okwogerako olunaku olw'olwaleero. Tulina Isaaya essuula 41, osobola ogisoma yonna, erina ennyiriri 28 zokka. Tugendako mu Exodus. In fact Bayibuli yonna ejjudde amaanyi ago kubanga galabika emirundi egisoba mu 200 mu Bayibuli, mu Old Testament then ne mu New Testament. Ago ge gatambudde ne bannabbi bonna, bw'onoolaba Isaaya, bw'onoolaba Ezeekeri, bw'onoolaba Eriya, bw'onoolaba bannabbi bonna babadde n'amaanyi ago nga gajja gabalondoola gabagoberera. Bw'olaba Elisha, bannabbi bonna ago amaanyi ge gabawanirira agayitibwa omukono gwa Katonda. Yes, kati ago ge tugenda okwogerako leero. Ojja kusoma Exodus, ojja kusoma Zabbuli, zonna olabawo amaanyi ga Katonda, oba the might hand of the Lord, oba the hand of God, oba the right hand of God, of the Lord, or of God, of what. Ago ge ŋŋenda okwogerako olunaku olw'olwaleero. Era bw'onoogenda mu Bayibuli ojja kulaba, ojja galaba emirundi egiwera ennyo, era ago ge gayamba abaana b'abantu abali mu mubiri okuwangula oba okukola ebyobwanaggwano. Olina okuba n'amaanyi ago agasitula Kyagulanyi okuva mu Uganda ne gamutuusa gy'alaga, nga bamunoonya gwe va ku bana abagenze nga bagenze biwedde, oli nga gwe banoonya. Kale ogenda kuwandika Isaiah chapter 41, owandike Exodus 8, Exodus 9, chapter 8, chapter 9, ezo ze chapter 3, chapter what, wonna waliwo amaanyi ga Katonda, naye nokoddeyo bino. Osobola okuwandika
Okay, ebyo byandikwa bijja tumala ebirala bijja twekoonako. Tuyina 1 Kings chapter 18 nawo waliwo amaanyi ga Katonda naddala eri chapter 18 gyesembera which is verse 44 and 45 kyengenda okusomesako olunaku olwaleero. Kale olw'obudde kangende mu program nga bwe yina okubeera. Okusookera ddala gwe wenna ng'omanyi nti walidde obwa chairman oba mwenna ba chairmanizi aba NUP nga wayisewo ku kadi ya NUP ne bannayuganda mwenna muwulire kino. Museveni bafyenya baliyo bafeesa olw'okubakuba n'okubawangula mu bululu bw'abannabakyala chair womenizi and chairmanizi. Kati waliwo olukwe olunene oluteesebwa mujjukira ejjengo lyaba NUP candidates last year ne this year eryali mu Western Uganda ne mu bitundu ebirala ng'omuntu alina kadi ya NUP agulwa buwanana. Abamu babakwata ne babakuba munda ne bamugamba okuvaayo tukujja wano nga tukutwala wa Museveni ng'olangira nti ovuddemu tukuba obukadde 5. Mujjukira ejjengo eryo bavuddemu era ne babogeza oyo Bobi Wine nze namutuuseeko jjo ng'omusajja simutegeera afuuka omusota nze omusajja yansobera aliko amajini aliko amasitaani nze nvuddeyo nengende wa Museveni. N'olwaleero abaakyuka bakyabanja. Abamu ku baakyuka baawangula akalulu. Abantu bakikola ne bawangula akalulu ne bakatufutyanka naye ng'abantu bamuwadde. So kati ejjengo eryo ligenda mu bachairmanizi ne bannabakyalazi litya baagala okubaswaza n'okuswaza NUP n'okuswaza Kyagulanyi Ssentamu n'okutattana erinnya ly'enkyukakyuka. Muwulire bulungi miitingi zaabwe. Ojja kuloza mbu gw'olina abakyala bonna abakyala bagenda kukuteekamu eddobo bakuwalule ku kkubo enduulu zivuge bakugambe yambala uniform ya NUP tekako akakofiira tukutekeko empingu. Batya PDM repeat after me. PDM bagenda batega sente za PDM. Tokkiriza sente za PDM bagenda kuletera bakugambe ate gwe nga n'abakyala buno obukadde 10 buno obukadde 10 bukozese. Abantu ate gokkirizibwa n'abantu okubawayo 7,700 naye buno 10 bubwo nga n'abakyala omala obukozesa nga chairmanizi Balamu ne Namere bajje nga balina n'obukakafu bwonna kubanga bagenda kubikuweera ku butambi. Batandika okukubuuza ebibuuzo nga gwe chairman omu watwala obukadde 10. Ekyalo kisooke kikukyawe nti walya sente zaabwe bagamba aba NUP bakenuzi. Kakati mmwe ababadde bagamba okutunula ate mmwe babbi. Tulabangako ku muntu Balamu gwakutte tomulabangako mu kooti. Byonna byakiyaaye naye mmwe aba NUP bajja batwala mu kooti. Ebya Balamu bya kamera kukukwata okukuswaza kasito nga weddirayo ewaka. Beyakwata e Bugishu baliwa. Beyakwata e Masaka baliwa. Mmwe aba NUP bagenda bateekamu eddobo. Omulamuzi ajje ku kyalo kwennyini kooti kwe ziba zituula. Aba NUP babbi bakuwozesa mu uniform za NUP. Bakugambe gamba nti Kyagulanyi yangamba nti muweerezeeko naweerezaako gundi Kyagulanyi obukadde 7 mu America. Ekyo kirina okubeera mu statement. Mu statement bakugambe lumiriza nti Kyagulanyi ye yakugamba nti sente za PDM mpeerezaako. Bagambe kati obanga Kyagulanyi atandise kutubba za PDM nga tannatuula na mu ntebe tebagenda kutubba bano batumalewo bumazi.
kyekiri eyo kyekifumbibwa ate wano wo bali musuwa ddiiru nti bajja bakwata kubanga wano walakasidde bakimanyi bagenda bakwasa bagenda obbateeka ku lukangagga ng'olwengege ku ssente za PDM nedda tutegereganyaawo oba kibula munnyongeremu bwe mukirabanga nga mumanyi bw'oba oli mukulembeze wa Nuupu distance yourself very far away from PDM kubanga ne bwe zinaakuyitako buyisi bwoti nga baziweeno omuntu n'ozikwata n'ozimuweereza n'ozimusembereza bwoti ekyo kyokka kikumala bw'anaazirya bajja kukwata ggwe nkiddamu owa Nuupu wenna wooli distance yourself away from PDM bw'oba wali wazikwatako zizzeeyo jangu otubuulire tuzikuwe ate akakadde jangu otugambe tuzikuwe oziddizeyo ku kamera ozibaddize obeere kiriini teri kintu kyanyiiziza Museveni nga kumuswaza mu bintu by'abachairmans ebyo whatever I'm saying is what? Very accurate. Not so. Ile mwana wangu amava ku luzungu amasigenda duvaako amaluveko lwaki tetufunayo wano English service by the way Sunday jja ya luzungu number plates gwe Balamu va ku ground Balamu njagala ogenda onoonyereze ku ssente ze twaweza number plate digital number plates okimanyi Museveni Kayindo Tafiire Jim Muwezi ne Katumba Wamala batubba ssente za digital number plates bazzeeyo okukuba nomo number plate njagala batubuulire digital number plates zituyambye ekibukyanga bazireeta bakubyeko mmeka era kati kiki ekibazizzayo okuba ziri nomo number plate nga billions of money zigenze mu every financial year digital number plate simanyi mbu mwaleeta omurasha simanyi mbu n'omurasha alina technology wa digital number plates lwaki muzzeeyo muziri endala number plate ziri endala omusimbi gwonna bagubye bagumazeewo URA ezeeyo kati ekuba number plate ziri enkadde wabula billions and billions of money zonna zaagenda oyo ye Museveni muli eri mumanyiira abasawo naye bannange kisanga ataakitte embogo yasanga Suubi Nakaayi kisanga ataakitte embogo yasanga Suubi Nakaayi senga embogo yasanga omulala eyeddira ekirala naye remember embogo tebagirunda ekyo kyo temukyerabira embogo tebagirunda batubye ssente za digital number plates bannaye genda y'obuuze tandiko kinoonyerezaako billions of money okuva mu mwaka gwa 2019 buli financial year mulimu digital number plate software up to now ebyo byonna byaweddewo nga ngenda okumbawumba wiiki nsigazaayo ekintu kimu temwerabira okutwitinga bannaye temwerabira okuwaabira Museveni n'okumulabisa ya nkugambye bano abasajja tubayasobola Museveni bukyanga atwala amagye mu mawanga amalala ku luno lwe twamukutte entege n'amagulu newankubadde kyabadde kyakiyita mu lujja naye yakirese mu palamenti bulijjo asooka atwala butwazi tabagamba tatawaana naye ku luno bwe twakikubira enduulu mulaba nti bano abasajja tusobola okubajjako tusobola okuba weta gwe wenna omuntu ng'oyogera wano ku mikutu nga weeyita ng'obadde olowooza nti omala budde update your software update your knowledge
bile bintu bibiri basooka ne batutaamingako nti tuli bakasasiro tuyisa budde. Kati njagala kubuuza kituufu okubeera ku social media obeera kasasiro obeera aido obeera ani muloddokayo okuva eggulama ku kafoomu baali batumalamu amaanyi tuleme okwogera mbuno tutuula ku bufoomu eggulama mu Butanda mu bed space ne tuteekako kaddata ak'ebitano tutandika okumanyira abantu. Kati nze mbuuza buli MP yenna agudde mu kalulu oba gwe babba akalulu oba eyagwa ali ku social media. Ffe bulijjo tubagamba tuli bantu b'amaanyi nnyo era abantu bakulu nnyo eri eggwanga Uganda nga mutugamba tuli bakasasiro. Kati nze mbuuza abaagwa mu kalulu ne mujja eno mwajja ku kasasiro oba Nsereko okuva lwe yagwa tava ku internet. Semujju Nganda yamujoyininze ayimira ne ku kkubo era bannange nga bwe mulaba kakati ku luno nze nsense buseera ngonze. Kati ntegeerere ddala kubanga Kyagulanyi era ne wendi sisobola balagawo. Bw'atambula ku kkubo nze mbuuza kati Semujju Nganda you are welcome to the kasasiro or you are welcome to the intellectual family. Agwa kubwa MP ajeno kati kufena ni mukuru ani owo mugaso mujja kukizuula mpola bwe tuba tuli bakasasiro ba MP wa welcome to the kasasiro ne muwira kasasiro bwawunya kasasiro yo mumuwulira bwawunya mujja kumenyawo buli kye mwatuvuma. Kati neyongera okukuutira mmwe be baavuma be bakakkanya nammwe mutegedde kikye muli. Waliwo palamenti bbiri agundira mu palamenti eri bamutwala mu palamenti endala bagiyitaani house of what common nani endala kati ffeeri eya waggulu ye ffeeri eya waggulu kubanga abavudde mwene ento bazze eno kutujoyininga bwe tuba kasasiro muwulidde kasasiro bwawunya. Semujju Nganda jona muganda muganda Semujju Nganda sitowa gye watuddemu okukola vidiyo eyo ngimanyi leero yagikoledde mu kkubo nga bw'atambula ng'abuuza mwefuule nnyo abamanyi kakati ndiwa newe wabadde nawo mmanyiiwo. Semujju waganye okudda mu sitowa kwegamba kakati okukubo nga bw'otambula you are confusing me you are diverting me you are confusing me neme kumanya wa wooli. Wamma ekintu kyammwe mukinyweze ate mukiprotecting mwogere mazima temwogere obulimba temuwaata mugambo. Waliwo abawaata omugambo internet eno waliwo abaali bagitandika oba nga bagyonoona nga ne bweyogerako ekyamagezi tebakigira kakati baawo. Nze mbuuza bw'ova kubwa MP bakusuula ku kasasiro ffe tetugana kyonna kye mututuuma wiya okay naye muwulira kasasiro bwawunya. Semujju Nganda mwakirowoozako nti olunaku lumu ojja kuba buloga watugamba kira tasobola kubeerawo nga toliiwo kakati yagambye nabadde nyina okudduka kubanga era ate nyongereyo struggle kuba kakati ate bwe mba ndi mu kkomera olwate omuntu aba afunamu ati naye mba nyina okudduka nsooke embeere nga nsobola okuba nga nyongera okucontributinga. Mojja kgenda mukitegeera mpola watugamba Kyagulanyi byakola okudduka mu ggwanga is an amateur. Ye bwadduka abeera amateur gwe bateerawo emisanvu nga bamunoonya Uganda era nogamba kati ffe abagundiivu tetudduka twabeeranga ne Besigye nga ffe tetudduka.
kansirika ebyambalo byennyambadde wamma nkomaawo kanyama ebyambalo byange bino nabigulamu owino bannange temwerabira nze ndiwe NRM nze nange njagala kunyumamu bunyumi just kwefuula kyessiri naye wabulayo NUP nemala envunaano omusango gw'okwefuula kyessiri simanyi oba nfuna looya impersonation si gwegwo oba simple robbery kankomaawo olw'ebyambalo byennyambadde kansirike wamma abe naale mutono n'ebibiina bya bannaffe kansirike nve ku bibiina by'abandi bajja gamba mbuno nze ntaataaganya omukwano gw'abantu United Forces of Change bayimirireyo ne bonoona struggle Museveni ye yansasula nyambale bino ebyambalo nyono ne struggle temukimanyi mamuddaawo balamu ye yabimpa anyway wama katuwumbewumbe wiiki awo nja kuddawo nga ngenze eri enkya nga ndi eri mu NRM yange bulungi I'm confusing some people. Ndeka munange bwe kigwa eno nga ngende eno bwe kigwa eno nze mbeera yeera ndeka munange sikyera mbalujja nze ndiwe NRM ndi ku fensi waggulu wenti ndaba kigenda empewo efuuwa ne kidda eno ate ne kidda eno bwe ndaba kigenda eno nga syo ngweno bwe ndaba kigwa eno syo nga ngweno mundeke Pastor byogere enchanja byogere encha wamma encha serika olunaku week eri twali twatandikako ku season tuli mukumba week season bwe twayogera ku season kati bwe twatuka ku Sunday era twali wakati mu episodes za season twayogera ku kumanya ebiro oba okutayiminga ebiro oba okumanya ebiro oba interpreting okutaputa ebiro n'omanya biro ki byolimu era kolwo twasimba nnyo essira mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula 6 Abakolinso ekyokubiri essula 6 okuva ku lunyiriro olusooka paka ku lunyiriro olw'17 nga Paulo ayogera Paulo yali awandiikidde Abakolinso ebbaluwa yali ey'okubiri n'agamba nga Mukama agamba nti mu biro ebyokulokolebwamu ebiro ebyokutulokola yatulokola waliwo n'ebiro ebyokukkiririzibwamu ebiro ebyokukkiririzibwamu fona bwe tuba tusoma enjiri oba nga tusoma Bible oba nga tusoma ekyandiikibwa tukijja ku level esooka ey'omuntu ne tugenda nga tukizimba paka waggulu tetulina level gye tuyitako kubanga nga tumaze okusinkana wano nga bwe tusinkanye wano ku nsonga ezitugatta naye bwe tuva wano oba tubadde tetunnajja wano oyina by'obaddemu nga bibyo wekka kati ebyo bwe tutabyogerako ng'oli wekka bw'otomanye bw'oyinza kubikola ng'oli wekka era ne bw'onojja eno mu bangi era ojja kuba togattako nnyo kuba biri ebibyo ng'oli wekka bwe biba bikulema wanneera oba ojja nga towera kyova olaba tusoma enjiri nga tutandika ku muntu omu ne tugenda ku famire ne tugenda nga tulinnya paka ku kanisa ey'awamu oba ku ggwanga eryawamu waliwo ebiro ebyokukkiririzibwamu oteekwa okuyinterpretinga ebiro wano nakugamba bw'oba oli mwana muwala oteekwa okutayiminga emyaka gye egy'amakumi 20 oba oli ku ssomero gw'amanyi
naye making sure nti ebiro byo eby'okukkiririzibwamu tebikuyitako. Ebiro byo eby'okukkiririzibwamu tebikuyitako kubanga awo obeera oli mu biro byo. Senga onoowete ekkoona eddala liri eryokusatu, muganda wange, otandika okuba ebiro bitandika okukulekawo. Naye wano ng'oli ku piiki, okyajjudde bulungi, kola decision ofumbirwe ove ku lujja. Ebyo biro byakukkiririzibwamu, buli akulaba gamba nono omuwala nandimuwasizza. Kati bwe bakusuubiza abangi n'omisinga timing awo nolowooza mbu oli ku katale, ojja beera ku katale ebbanga lyonna. Awo ng'oli ku katale, funa omuntu omu. Njogera ku biro eby'okukkiririzibwamu. Tugenda nga tusimba level tugende waggulu. Eddoboozi ly'ensimu enyogera liyitamu wano, muliwulira? Mumuŋŋambe nti no muliwulira nkuba omuntu omusekuzo. Tamanyi Luganda, gusiga nze njagala mukuba omusekuzo ku mutwe ekyo nakyo kiggwe. Muliwulira? Yezo commenting nga zitambula. Muliwulira? Alabika abitegedde. Kansiga. Kale, ebiro eby'okukkiririzibwamu ate ebyo ebiro olina obikwata obulungi. Otya, waliwo abantu abamu abagamba nti ne mubeera mu bufumbo ne mutuuka mu myaka eyo nga mwakafumba emyaka nga 23 awo nga mugundidde, ate omwami n'akwefuulira. Ebiseera ebisinga gomanyi kiko kiva. Lwe wali mu biro byo wamuteeka ku bunkenke n'omuwola ebbanja, yakugobanga bugobi, yakugaliranga mu nnyumba, wamulumyanga bulumya, wabonyaabonyanga mubonyebonye ku lw'okuba oli ku katale, n'asereka. Anti omanyi abasajja ate ebiro byabwe bijjira mwana mu 5 ate abo ebyabwe ebiro byabwe biba bijja ng'ebyammwe biweddeko. Kati ebbanja lye wamuwola wali lyakusasula. Okimanyi nti omusajja ayinza okukusiriikirira emyaka 40 n'omala okuzaala abaana n'omala okutuka bweppa ye n'akutandika biri bye wamukola luli. Njogera ku biro eby'okukkiririzibwamu. Naye bw'oba wonoobeera mukkakkamu mu biro byo n'osalawo nti ngenze noono, bannaye n'otamulumya mutwe, tali kulumya mutwe. Naye mulumya omutwe asirike, balina ka power bank gye bateeka ebintu byabwe ebyo ne basereka. Amala okuzaalamu abaana 7. Aba 7. Kali akabokisi n'akasumulula ne kakomawo, obulumi ne bukomawo ng'obwabadde obw'eggulo. Nze ndi musajja byenkugamba mbimanyi. Ebbanga lye mmaze mu buweereza ntudde mu nsonga eziwera. Osobola okwogera n'omukyala n'omubuuza guwama 2 bitanakunyonnyola ebibye. Namugamba okenya mukubira nja mmubuuza. N'omwami n'oyogera naye nagamba pastor ndeka tewaliwo ng'omukyala oyo ambonyaabonya gusooka ondeke nsooke oyo omukazi kye yankola kamalo kimuddiza. N'omugamba ebintu eby'emyaka 20 egiise nti bibadde bikyaliwo, nze byannuma. Njogera ku biro eby'okukkiririzibwamu. Kakati oteekwa okumanya ebiro byo eby'okukkiririzibwamu. Kubanga wali ng'agamba naye nedda newankubadde n'akukwata n'omusajja, n'abba omusajja kumutta bussi, n'akukwata n'akuzza ewaka. Bambi ng'awulira akwagala naye n'akasereekerera. Kaakati oba omaze okutandika okusiiba mu gomesi, awo ng'otandise okusiiba mu gomesi awo, n'asaanukula akacupa kali. Pawulo yagamba mu Bakolinso, waliwo ebiro eby'okukkiririzibwamu ate waliwo ebiro eby'okulokokeramu.
kati ebyo ebiro byombi olina okubi-interpreting obulungi. Movement z'okola mu biro ebyo ate tezikoma ku olwo era ojja zisanga ne mu maaso gy'olaga. Kiringa bw'omiisinga ebiro ne bigenda. Kati wano waliwo omuntu nga nze ngenda mu myaka 10 okimanyi tingenda mu myaka 5 naye mpulira njagala nfuneyo ka chance akaddayo katule mu senior 1 ntereeze bye nasobya mu senior 1 naye kinasoboka kitya nga tene Ebini asoma ate nze taata nze maama ebiro byampitako naawe olina byowulira nti senga emyaka giddayo mu 2001 olina byoyagala okutereeza. Kakati bwe biba byagenda ne kakati olina ebiro eby'essaawa zino ebyo bi-interpreting ogenda okutuuka mu 2030 nankani nga watereeza bino biyite bijja kunyiga kubanga bino bitunyiga kubanga twamiisinga biri. Olunaku olwaddako twali mu kitabo kya ebyomu mirembe ekisooka essula 12 okuva ku lunyiriro olusooka okutuuka ku lunyiriro lwa 40. Bayibuli eyogera ku baana ba Isirayiri ebika bya Isirayiri abeegatta ku Dawudi bwe yali ali ezikulagi mu lutalo olwaliwo wakati wa Dawudi ne Sawulo. Dawudi bwe yali adduse ng'agenze ezikulagi. Dawudi yadduka n'awaŋŋanguka n'ava mu Isirayiri naye ebbanga lye yamala mu dayasipula ate abaana ba Isirayiri bamwegattako. Bayibuli ejja etemaatema abaana abamwegattako n'abaana ab'omu kika kya Benjamin. Ekika kya Benjamin era Benjamin ye muggalanda w'abaana ba Yakobo ate era Benjamin oyo ne mu bika be basembayo okuba abatono. Sawulo yali ava mu kika kya Benjamin. Bayibuli egamba n'ekika kya Benjamin basooka ne batwala ebiro bingi nga bali ku sayidi ya Sawulo kubanga wa kika kyabwe. Naye ebiro byatuuka Bayibuli egamba n'abaana ba Benjamin abaali batutte ebbanga ku sayidi ya Sawulo nabo ne badduka ne bagenda ne beegatta ku Dawudi ng'ali ezikulagi. Twasomera ddala ne tugenda mu maaso ne tusanga abaana ba Isakaali. Bayibuli egamba abaana ba Isakaali bamanya ebiro. Ojja kusoma chapter yonna ojja kulaba abaana abo bwe bagenda beegatta abalwanyi abalungi abamanyi okukuba tageti n'omukono ogwa ddyo abamu n'emikono egya kkono. Ne wabaawo abaana ba Isakaali Bayibuli egamba abaana ba Isakaali bamanya ebiro n'ebituufu ebirina okukolebwa mu kiseera ekyo okulaba nga bajjako Sawulo Dawudi atuule mu ntebe. So week yonna twagimala mu ku interpretinga ebiro. Olunaku olwaddako twali mu Jeremiah chapter 8 from verse 1 to verse 22. Wano Bayibuli egamba nti nno Prophet Jeremiah akaabira omulembe ogutatya kibi, omulembe ogutasobola kwenenya. N'agamba waliwo omulembe ogutatya kibi, ogutalumwa nga gwonoona. N'agamba waliwo ebiro ebigenda okujja bakwate amagumba g'abassekabaka, bakwate amagumba g'abakulembeze, amagumba g'abannabbi, bagasimule mu ntaana, bagateeke ku ngulu nga bavunaana okulinnyirira olw'ebibi bye baakola mu biro bye baali mu nsi y'abalamu. Bayibuli negamba muntu ki mulembe kyogwo ogwonoona nga tegwenenya, mulembe kyogwo ogweyongera obwongezi okweseesa mu kibi ku sipiidi ey'amaanyi ng'embalasi edduka okgenda ku lutalo. Bayibuli negamba nabbi profeti Jeremiah n'agamba ebinyonyi bisobola okumanya ebiro, akataayi kamanya ebiro, kamukuukulu n'amanya, ssekanyolya n'amanya. Obunyonyi bujja ne bwezimbira ennyumba zaabwo ne kakola bulungi nnyo we kagenda okubiikira, ne katereeza bulungi nnyo ne kanyoolanyoola omulyango omusota teguyingira ne gukaliira abaana oba ne gulya amagi, era ne kayingiramu ne keekweka ne kaggalawo. Ebinyonyi bimanya ebiro
naye Bayibuli egamba abaana b'abantu bokka be batamanyi biro. Bayibuli negamba ne mutunuulira ebiro ne mulemu okubitaputa. Abantu bange ne balwala nga tebasobola kujjanjabibwa. Lwaki ekiwundu kya muwala wange kiganye okuwona? Lwaki eyo tewaliyo basawo? Ojja kusoma Isaiah chapter 8, Jeremiah chapter 8 from verse 1 to 22. Ojja kusangawo ebintu ebyo byonna, ojja kutya Bayibuli. Olunaku lwaddako twali mu kitabo kya Luke chapter 19 from verse 29 to verse 48. Twava ku verse 19 wano nga Yesu ajja ayingira ekibuga Yerusalemi, atumye endogoyi mu Besfage ne bazimuleetera. Naye twali twagalawo olunyiriri luli olugamba bwe yayingira ekibuga n'akaabira ekibuga, kubanga yabatuukamu nga tebamanyi biro, n'ababuulira ebigambo nga tebabitegeera. Naye nga mu bitabo byonna mabega mu Zabbuli, mu Isaaya, mu Zakaliya, bannabbi bonna baali baalanga okujja kwa Yesu. Zakaliya yali yalanga n'agamba, laba ggwe Yerusaalemi, kabaka wo wuuyo ajja nga yeebagadde endogoyi n'omwana gwayo. Oweereddwa omukisa gwe omuwala wa Yerusaalemi, kuba kabaka wo wuuyo ajja. N'ayingira mu kibuga ne batakitegeera, nga zze n'endogoyi n'omwana gwayo. Yesu bwe yatuuka, Bayibuli egamba n'akaabira ekibuga kubanga kyali tekimanyi biro. Ebiro byabalema okuyinterpretinga. Kati olunaku lwaddako, olwo olunaku lwe lunaku lwetukuza olw'amatabi. Kati okuva ku Luka 19 okutuuka Luka 23, awo waliwo ennaku 6 zokka. Ezo chapter zonna n'ebigambo ebirawo byonna Yesu yabikola mu nnaku 6. N'addamu n'atuuka oba 7, n'addamu n'atuuka ku lunaku olw'okufa n'okuzuukira. Mu ssuula eya 23 wano twabadde mu Luka 19, kati mu Luka 23 Yesu byonna bimutuukako, okukwatibwa, kukubibwa, kukomererwako, era abantu ne baddamu abakyala b'e Yerusaalemi again. Duliya balimu ku matabi, kakati ate bamulimu mu kufa. Baze bamugamba bambi kitaluma, bannange omwana w'abandi mumukubidde obwerere, omwana akuze wano, omwana mwandibanga mwamuwayidde, omwana wa Yosefu mukubye waki wowe taata, munnange ng'olabye. Yesu n'abagamba, mmwe abakyala b'e Yerusaalemi, temukaabira nze, mwekaabireko mwekka n'abaana bammwe. Still bo nga bakaabira Yesu. Yesu n'abagamba, mmwe ebiro bibalemye okutegeera, temukaabira nze, mwekaabireko mwekka n'abaana bammwe, kubanga ebiro bigenda kujja bwe mulyegombera okufa nako kubeekweke. Kasita omisinga ebiro, linda sayike ey'okubiri esobola okujja, kuba Katonda waffe Katonda wa second chance. Era waliwo abambuza ekibuuzo ekyo, twasinga kukiddamu erimu ettumbi mu kiro. Ebiro ntegeera ntya nti biyise, bwe biyita mba mpedde ngenda kuba feriya, ngenda kuzikirira. Nedda, waliyo second chance. Naye ekimu kukigikola mulimu okuchenjinga, mulimu okukyuka nodda eri Katonda, kubanga Bible egamba, when you turn back to me I will turn back to you. Mulimu repentance, mulimu okwenenya, ne weteekateeka n'olinda cycle endala ey'okubiri, kubanga mu kitabo ky'okukungubaga Bible egamba ekisa kya Katonda kiba kijja buli nkya. So n'olinda ekisa kya Katonda, mercies of God eyo bwedda, then n'ofuna ebiro n'okyalirwa omulundi ogwokubiri. Kati eggulo ku Friday tetwalina kyawandiikibwa, tetulina kuba nakyawandiikibwa ku Friday. Kati eggulo ku Saturday lwe twabadde ne tetugenda oba tetulyerabira Mukama Katonda waffe. Enjiri teyaweddeyo eya Psalms chapter 106
twakomye ku verse 15 twakomye ku verse 15 naye ate nga ziri verse 48 of them nga Bayibuli egamba tutendereze Mukama mu buli levo yonna we tuli tumuwe amatendo kubanga abadde ye tuleme okubeera nga bajjajjaffe abaalema okulinda okuteesa kwe mu ddungu ne baggwa bonna ne bafa omulundi gumu ettaka lyayasama ne libamira omuliro gwava mu ggulu ne gubookya emisota gy'abatemulira mu ddungu ate ne bakwatibwa obujja ku Moses ng'ate Katonda ye yamuyita ye yamulonda byonna ne bibatuukako ne beemulugunyanga olw'ebyokulya nga bo bayombera mmere bayombera mazzi Mukama abatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki bayombera mazzi ag'olunaku olw'olwaleero ng'ebyo byennyini naffe bye tuyitamu kati Bayibuli egamba Katonda kye yakola n'abawa byonna bye baamusaba naye n'atoniya emmeeme zaabwe n'ababuza emirembe mu mutima munda nga batono nnyo kungulu nga banene weewalanga nnyo ekintu ky'okubanga mu omuntu ow'omunda munafu ng'omuntu w'okungulu asinga ow'omunda amaanyi definitely obeera owedde naye omuntu ow'omunda bw'abanga munene oyo yenna akunyooma ogenda musurprisinga nabikolwa Mukama atuwadde ekisa mu mulembe gwaffe nti ebintu ebisinga bye tusoma mu mulembe gwaffe Mukama yamala dde okugutukwasanga byonna weebiri ne live example weeziri nti Nuupu baaginyooma nga balaba yabakwerege naye munda mu bo baalinamu ekintu ekirala Museveni nalaba nga asobola okubamalawo n'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi ninja kugimalawo emumazeewo gurupu ya Kyagulanyi emumazeewo n'anyooma Kyagulanyi n'anyooma Nuupu n'abakwata n'abasiba ne basigalawo ne bamugamba bw'okwata Akireewo bw'okwata Machete bw'okwata Edi Mutwe n'okwata Nowa Mutwe n'okwata Gaddafi n'okwata Simaati n'okwata abo bw'obakwata obeera omaze kubanga be bamanyi Kyagulanyi byazzaako bw'okwata Wayisu nga kiwedde Nuupu eganye waayi Nuupu ey'omunda ndala okusinga ey'okungulu gye bamanyi juzi n'ayiwa amagye nabagamba mumuleke ayingire ewuwe bw'amala oyingira bw'ati baasooka ku diployinga eri yo ne waggwa ne bamugamba mumuleke agenda alonde n'afuluma n'agenda n'alonda ng'abimanyi okimanyi nti His Excellency Kyagulanyi byonna yali abimanyi nammwe mwali mubimanyi era jjo yayogedde n'agamba baleeta ebintu byonna yabadde ali ku programu ya Kaizi bayina ebijegere bayina ebyuma ebisala bayina ebimenya bayina ebiboggola ng'embwa bayina ebirigitanga ebiteega bayina nga bayina buli kimu n'abatunuulira bw'ati kuba omuntu w'ow'omunda ne bw'omuteeka ku ttipa temujjaawo ne bamuwerekerako okugenda okulonda ne bamekinga sure nti bamwetolola ne bamukomyawo ewaka n'ayingira ewaka awo baddamu okumulaba ng'ali mu Amerika ako n'akantu ako bannaye ngenda kabafugirako ako akakasiriikirira akali awo okutuuka mu Amerika ako ngenda kabafugirako emyaka giyinza n'okuwera emyaka 100 kubanga naye yagambye si mwetegefu obyogera ate nze lwaki mbyogera akatundu ako ne mu bannabyabufuzi byonna n'abantu aboogera nze nkwogerako ate I can authoritatively categorically clear nsobola obyogerako ebyo ebintu akakantu nze ako ke kanfuulo ow'enjawulo ako ke kanfuulo ow'enjawulo ako ke kanfuulo ow'enjawulo nkamanyi from A to Z naye abasajja bababuuza yayingira mu nyumba nti ffenna twamulaba yafuluma atya kati ako nze nkamanyi okujjako n'abagenda okugendayo okwosa ddi kwosa yesterday abagenda okugendayo okwosa yesterday bokka be bagenda okubanga babitegeera
ate yanzizizaamu amanyi yagambye tagenda kwogera. Musobola okufuna akantu ako mu bintu ebyo nga mkikubuulidde oba nga Museveni avuddeko pulezidenti n'atuulako n'ababuulira omukono gwa Katonda ogw'amaanyi ogwamusitula awo wallahi n'omala ogutegeera naawe owakana. Oli yali Katonda yennyini yawulira buwulizi ng'ali mu bbanga bw'ati ng'agenda naye tamanyi buya kozi lina bagamba ntya yayita mu ttaka muno muddaawo kati Museveni ateze amatu agamba senga naabyogera nemmanya omuleka byeyogerera nze nange njogera byange nze nange nafuna we nneekwata awo nentandika okulowooza oba yagenda bw'ati. Buli omu wamma kyolowooza kituufu kuba nze nange nyina bye ndowooza oba yagenda atya. Baateeka ne tenti mu gundi wakati mu mulyango gw'ennyumba ye bwe bati afulume nga bamulaba. Yava mu mmotoka n'ayingira nga bamulaba mu nju bw'ati. Wallahi bagenda okwagala omunonya nti kati mumuleete tugenda kulangirira wallahi nga taliimu. Ate nga mundoopa ki? Nze naloota ngenda kumpabira wa pulezidenti nze naloota. Nze nabiroota buloosi mundeke bannaye. Kati ogwo omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gwe tugende okusomako naye mbadde gamba yabakendeeza emmeeme bali ab'omu ddungu ne zitoniwa. Emmeeme bw'eba ntono tosobola kukola ky'osobola kukola kubanga ebintu byonna bye tukola tubikola na bidi. Kiri kye bayita bidi y'emmeeme ennene nti His Excellency yalina obusobozi olw'emmeeme eyo okuba ennene ng'asobola okuyita ku road blocks zonna naye nga bamunoonya ne bayaza n'emmotoka nga buli mmotoka bajaaza. Mwenna mujjukira ebintu ebyaliwo ebiseera ebyo siina bibanyumiza. Yabayitako atya nga bw'agendako eggomba bw'ali simenye emutundwe simenye eri waliwa ekyebando simenye ate ali mukono ate ne bamulabako ebbushiya enkera ne bamulaba ate ng'akomyewo eno mu Uganda mu makati n'ogamba omuntu eyabadde ebbushiya kiteyasaze busazi n'ayingira wali ate n'akomawo eno amakubo gajjudde. Omuntu ow'omunda munene okusinga ow'okungulu n'akola kiri ekya Pawulo bwe baba abasirikale nange ndi musirikale bwe baba nange kyendi n'abalaga nti mu ggwanga mwali atambula ne bajjayo tekinologi asinga baalya ssente ku Museveni ku bintu bya tekinologi eby'omutulakinga n'agamba nedda tekinologi aganye n'aleeta omusawo n'ateeka omusawo mu mmotoka. Musawo yava Congo n'abagamba bazzukulu tugenda mumukwata leero agenda kutama yakebera bw'ati ngamba wuuno wano emukono wuuno ne bateeka omusawo mu mmotoka nga bwakebera atulakinga spiritually eri bwe batulakinga ku ssimu n'abagamba wuuno ku luguudo lw'e Katosi. Baakuba abantu b'e Katosi emiggo n'abagamba bazzukulu wuuyo ajja ne batayitinga ne banyweza ne bagamba wuuyo n'abagamba bazzukulu omuzzukulu ono alina ekintu ekimusitudde kimugize ne kimu. Museveni n'agamba omusajja dde wammwe nedda dde Congo saka bintu byakunnimba yabagamba omuzzukulu abadde atuuka awo mu kilomita nga ziizo bazzukulu omuzzukulu alina ekintu ekimukutte ne kimutwala naye ndi wano nkiraba naye sikitegeera bulungi n'abazaayo mu kitabo kya Bassekabaka nti awo omukono gwa Mukama awo embuyaga ey'akazimu nesitula Eriya n'emutwala mu mbuyaga ey'akazimu. Museveni n'amugamba jjajja ddayo kuba esasi mu kabina. Kati omuntu wali olabyeko kapo n'ogamba bannange akasajja nga kalina omukazi nze mbadde mmanyi maama waako wali osanzeeko awaka w'omuntu n'omubuuza gwe ssebo
Jebale owawa naliwa nagamba taliiwo. Eyo wamwe ku kyalo eyo mulina abantu bwe batyo nga akasajja kalina ennyumba okasanga n'okabuuza gwe okola kyawo naawe situkawo taata waaliwa nagamba simanyi taata taliiwo nga akasajja k'obuuza ke kannannyini taata ke kataata. Mukazi waako n'avaayo n'omubuuza gwe nnyabo gyebali bba waaliwa bannanga omukazi n'akimanya bumanya nti banaye kirabika natomera nakubuuza obadde omugamba kisebo kale bw'anajjanja mugamba nga nako kali wali kasirise. Omuntu ow'omunda ate obwo obusajja obumpi obutonotono obwo obunyomebwa buba bulina emmeeme ennene nnyo bweti buwasa agakazi. Bajja ku mukolo n'omugamba gwe mwana gweddayo ewaka maama yingira gwe abaana abato twabaganye wano nagamba ssebo lwakyo ne bannange abakyala bwe batyo baddamu ebibuuzo bannange eyo gye bayitira ate tebano ba tebavaawo tebavaawo obwo obusajja omulaba nga kasajja kampi bwe kati katono bwe kati naye ng'emmeme yaako nnene ng'alowooza binene alina amaka kuva eno n'eri gali mu kikomera. Bw'aba avuga emmotoka asooka n'asikira ddala ddala ati omuto n'ajja n'aguteeka wano mu sitiiringi agikwatira wano bwatu kubanga eri tatuukayo. Kati ate omukyala kasaaba nga yavuga n'asooka n'akwata omutto n'agusetinga n'aguzaayo. Omukyala ye avuga bwati. Temuvuga bwe muti iyo taata waawaka avuga bwati. Naye ng'emmotoka yiye n'amaka gage n'omukyala wuwe. Kakati ate n'ogenda osanga omulangaatira gw'omusajja nga gufuluma mu kasiisira bwe guti. Katonda yatoniye emmeeme ye musajja muwanvu bw'ati. Naye nga akantu kaako omuntu w'omunda ali bw'ati. Bayibuli egamba Mukama ayinza okuleeta ekirwadde ekikutoniya munda. Lwaki? Butalinda kuteesa kwe. Tuli mu kigambo ne bana embabazi. Nani ono? Okay, nvuddeyo eyo katugende mu kigambo. Banzijukizza wano nti no tuli mu kigambo bannange. Bana abantu muyitiriza. Kale tugenze mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwa leero Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu, nkusaba mukwano okukosomesa oyigize batabani bonna babawalabo. Ganya ekigambo kino Mukama kibe kiramu, kigwe kutaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Ate nange bwe mala okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira, in Jesus' name. Era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Amaanyi ga Katonda agakola bye twetaaga. Omanyi lwaki abantu bagenda mu kweraguza? Osanga omuntu agamba nti Katonda taliiyo naye ate ng'agenda mu ssabo. Ekitwala abantu mu ssabo baba baagala maanyi gali agakola mu nsi ey'omwoyo. Ate ne ku sayidi eyo gye gali. Waliwo abalokola ababuulira enjiri ne bagamba mbu eddogo teririiyo. Eddogo gye liri. Size wano kubuulira ddogo. Naye ate nnyina obyogerako kubanga kye ngenda okwogera kigwamu eyo layini. Omuntu ekimutwala mu ssabo ne bamuwaayo akantu ne bamugamba kano ke kagenda okusumulula bizinensi yo otunde. Aba ayagala maanyi ga kyama gali ag'omwoyo.
naye olw'okuba tuli mu nsi ey'obuliwo wateekwa okubaawo enkwaso, point of contact econnecting ensi ey'omwoyo naawe ali mu mubiri. Omuntu kyava agamba nti kano akati tekavanga mu waletiyo. Omuntu kyava akwata obuwunga ensaano nga yasekudde emiti gye oba ebikoola n'akola ensaano n'agamba teeka mu mazzi onaabe. Teeka mu baketi okwate ebikoola by'oluwaanyi lwe bayita omulamula omanse mu bizinensi yo oba mu nnyumba nga tonnaba kuteekamu masa ga dduuka, sooka okansire. Bw'ogenda mu kereziya faaza najja ng'alina amazzi ag'omukisa. Emirembe gya Katonda gibe nammwe nanga beere nange mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana. Kubanga mu nsi ey'omubiri oyina ky'oyagala okulabako oba okkwatako otegere nti omwoyo gukoze. Katonda kyagamba bannabbi be, juze ejjembe lyo amafuta ogende oyiwe ku gundi. Aka kabonero ka Samwiri okuyiwa amafuta ku Dawudi, kabonero ak'okungulu akaleeta eky'omunda ekitalabika. Immediately Bible egamba bweti bw'osoma wansi, omwoyo omutukuvu nadda ku Dawudi, omwoyo omubi n'agende wa Sawulo. Awo wonna tunoonya mukono gwa Mukama ogw'amaanyi. Kakati ffe mu nsi ey'omwoyo obutukuvu n'obutuukirivu oba okusaba bye bireeta omukono ogwo n'oguwulira nga gutambula mu bintu byo. Kati bannaffe bali abatali ba mu kkanisa be ebyabwe babikola frequently, kyava akera ku makya n'afukamira wansi w'ekitanda n'asikayo ekibbo n'ateekamu 10,000 n'ayogera byayogera kuba alina abalongo munda mu kitanda n'abizzaayo n'agenda ate n'akola ebigambo byayogererawo awo kye bayita okusaba oba kye bayita okulaamiriza. Bajjajja ngenze, bajjajja mungoberere bwangu bwangu. Oluteeka ekisumuzo mu kufulu bwati naggulawo edduuka bwe paba naawe olwayo tuli wano tukulinza ate oli eyo naawe otulumya nnyo naawe. Banne bonna bagguddewo tuli wano tukulinze nga waliwo abaakedde wali oluggula bwati bwe pwaba layini n'esimba n'alyoka atunda. Era n'akikakasiza ddala buli lunaku lwazuukuka asooka kusikayo kibbo kye kiri. Kati ate ffe olugano bane Katonda wange obudde bwakedde dda mugire nammwe muleete egundi bannange n'odduka n'ogenda nga togambyeko Mukama nti Mukama ngenda kukola. Oli kye yakoze yafukamidde n'ansaba ggwe tewasabye. Okwo okusaba kwe kuleeta amaanyi ago ag'ekyama ne gatukolera biri kubanga gwe tojja kuleeta kasitoma. Gali amaanyi ag'omwoyo ge gajja okulondoola buli muntu alina kyayagala ne gamuleetaawo. Ago gasinga okulanga ku ASP, ku CBS ne kwani ne ku Al Jazeera. Ago amaanyi ge gasinga okulanga kubanga ekintu ebigere bye bimugoberera bwe biti aba ayitawo n'alengera akateeteeyi kano soko ndeko tulabe n'agenda nako. Omuntu n'agula ne kyatazze kugula. Kati amaanyi ago ge njagala okwogerako tugafuna tutya? One, ffe mu nsi ey'omwoyo. One,
tulina okwekumira mu butukuvu n'obutuukirivu nga tulina enkolagana ne Katonda. Ekyokubiri kusaba, ag'amaanyi gajja ng'olina enkolagana ne Katonda, era ngenda kukubuulira wegalabika wabaawo ki era lwaki gajja. Kati bannaffe bali abasayidi eri bo babikola. Buli wabeera mu waleti ye mulimu akati. Oluggulawo bw'ati asooka n'akwata buli obuwunga bwe baamuwa, baamugamba asooka abufuuwe mu nsonda zonna, agamba bajjajja mugire ekintu nammwe muvaawo temutula butuuze. Ayimirira mu north, mu south, mu east ne mu west. Bajjajja bwangu bwangu ng'omutezi w'enkwala ategaategulula. Mala kola abalala ne bakola. Bannange Saalongo. Jjajja lukembya ng'oleeta. Okukuba kusaba. Naye gwe obudde buziba nga tewasabye, toyina kyawandiikibwa kye wakootinze. Toyina kyawandiikibwa kigenda kuyisa mu lunaku luno. N'ogenda nga gwe oli wekka, jjukira oli byonna abikoze. Ayina akati mu waleti, eddagala alifuuya, agamba empewo eno yonna gyegenda okutuuka jjajja bwe batyo bwe baba bajja. Jjajja mbakokota, ayina mukokota oba kukumba mbakukumba bonna. Mwe bane nalaba ebintu ku nnyanja musooke mulinde koleka mbabulire bino ebintu mujaga mbuno biki. Mukokota mbakokota bonna mu Kampala basookera wano mala kola abalala ne bakola. Saate ebyo ebigambo osobola obyogera ng'ofukamidde ku mavivi n'ogamba Mukama, abantu millions ne millions ezikeera mu Kampala. Mukama lwaki nze situnda. Mukama ensi n'okujjula kwayo bibyo. Mukama mpaayo bakasitoma abasobola okubeezawo bizinensi yange. N'akuwa abakongo bana ng'omukongo buli lwajja ajja n'obukadde 3. Mukama n'akuwayo omuchina omwesigwa ng'ali China, ng'akuweereza ebintu by'oyagala byennyini mu butuufu wabyobe Japan. N'omuweereza ssente n'abikuweereza nga tovuddeewo, ng'osuubula Japan naye nga tova Uganda. N'otikka ebintu n'obiweereza Congo, ng'owe Congo nga tazze nga naawe tozze, n'onyumirwa obusuubuzi nga buli mu Katonda ate nga tewali akubbye. Owe China takubba n'owe Congo takubba. Owe Nairobi takubba n'owe Southern Sudan takubba. Ng'osuubulira ku ssimu ng'oba connectingira awo, n'obala engatto ze zaayagala zennyini mu sayizi ze yagambye, n'ozimuweereza n'akuweereza ssente, ne zimutuukako n'azitunda ne ziggwawo. Omukisa Bayibuli egamba bw'eti, Yusufu bwe yatuuka mu famire ya Potifari buli kimu nkitereera. Okimanyi Mukama ayinza okuwa omukisa n'aguwa n'abakukonektingako. Omuntu n'akizula n'agamba naye ebintu byensuubule wagundi bitambula. Ebintu bya gundi oyo bitambula kuba nakamusuubulako emirundi ena, naye ebya gundi tebitambula. N'akyuka n'asuubulanga ku ggwe kubanga omukisa gwo yataapinga awo extension. Yateeka extension mu soketi yo ng'ebintu byo bitambulirako omukisa. Nga ne byatalina gamba nonyezaayo nkino gwe bw'obanga tokirina n'okijja ew'omulala nkijja mu dduuka lyo n'okijjawo n'okiweereza naye n'okizula nti awo waafunira omukisa. Bayibuli egamba bwe yalinnya bw'ate wa Potifari buli kimu, ente ne zitereera, olusuku ne lutereera, ente nga zizaala 2, abaana 2 omulundi gumu. Yusufu n'atereeza waka, omukisa gwa Yusufu kasita yatonye wa Potifari bwe paba, buli kye yamuwaako obuyinza kyonna ne kitereera. Njogera ku maanyi ag'ekyama agakola biri, ogwo omukono gwa Katonda. Omukono gwa Katonda gusobola okulabika nga gulwana nga guzikiriza buli kimu. Omukono gwa Katonda gusobola okulabika nga guzza bulamu. Gwe ngenda okwogerako leero, wulira. Nkugambye gulabika mu Bayibuli emirundi egisoba 200. Omukono gwa Katonda oba omukono gwa Mukama. Kubanga ogwo gwe gulina amaanyi ag'ekyama agakola bye tutasobola kukola. Amaanyi ag'ekyama agalinga amafuta mu mmotoka
oba galinga batule mu mmotoka era omuliro we gugwerako emmotoka weetuulira naye osobola ogisindika bw'ogisindika etuuka oba bw'ogisibako breakdown etuuka kati ebiseera ebisinga bwe tuzikira mu nsi ey'omwoyo tunoonya breakdown ez'omwoyo n'otambula emmotoka okimanyi nti n'emmotoka basobola okugijja ente empigi ne bagitwala e Kampala ku breakdown either nga bagisika nga yo nga bwetambula oba nga bagiteese ku kaadi ya waggulu n'otambula naye ng'ozitowa osuubula naye ozitowa bizinesi tetambula era ekyo kikuviirako n'osanga omulokole nga naye yagenze ebyo bye ne beebuuzaamu naddala abakyala naye gwe okola otya okutunda leka munnaye mugende musabe mugende mu makanisa gammwe kubanga era mmwe abalokole era ne bwe nakugamba nedda toba na mutima mubi anti munnange lwebalembeera nga n'embiro kwotadde ngagamba jangu tugende Olw'omukaaga jangu tugende naye okeera nnyo tololya ekintu kyonna kono teweebaka n'omuntu ate era ne bwe tuvaayo ennaku bbiri teweebaka n'omuntu nkubuulira olwo otandiikiriza okukogga emmeeme olwo ogenderera bakuteeka ku breakdown bakusika naye amaanyi ga Katonda ag'ekyama agakola biri gwe mukono gwa Katonda ogwo gusobola okujja nga guzze kuwa judgment. Katonda ayinza okuyingira mu bintu nga ataawuluza nkayana agaba bwenkanya mukono gwa Katonda. Ogwo omukono guleeta protection nga guzze ku protectinga. Ogwo omukono gwe gulina amaanyi agasembayo n'obuyinza. Gulina amaanyi agasembayo n'obuyinza obutenkanika. Tugendagenda mu gundi zaagwo endala ez'enjawulo. Ogwo omukono guba muwanguzi. Buli we gulabikira bwe guti kasita obeera n'enkolagana ne Katonda victory as a must. Ekirala gukola ebintu by'obadde tosuubula by'obadde tosuubira ne bigwawo bugwinga bya ebyamagero. Mu Uganda waliyo ebizibu bingi nnyo, abantu balina ebizibu bingi, eno waliyo bino ennyumba bazimenya biki, naye okimanyi waliwo omuntu nga byonna bimutuuseeko naye ng'emmeeme ye ebikiddwako nga waliwo omukono gwa Katonda we gumuyisa mu ngeri gy'atategeera. Naye ne mu bannaffe bali abalala bali abakola biri byenjogerako nabo gye bali nga balina omukono guli nga nagwo era gubatwa kubanga nagwo gwa mwoyo. Era bw'oba kati ekyobulabe ennyo abantu abasinga okubeera mu bulabe ennyo mu bulamu buno obwa buliwo buno bw'olaba ye muntu abeerawo ng'ali Newton. Toli mu Katonda ate n'eri togendayo. Bakusanga ng'olina emyaka 2 naye ng'olinga ayina 56 nga wakutuka. Kati ate bali ate nabo ebyabwe birala tujja bigendamu kubanga bigwawo. Katonda yekka yagaba omukisa ogutaliiko buyinike. Anyway, kati tugende mu byawandiikibwa kubanga introduction ngimaze. Kati tugende mu byawandiikibwa nti omukono guno awasaana ekyamagero gusobola okukolera ekyamagero from nowhere n'ogamba my God Katonda akinkoledde. Waliwo ebintu ebirabika nga bya bulijjo naye muganda wange nga kyakwezinzeeko ne kigaana okutuuka gwe okiraba ng'ekya bulijjo gw'oyinza okulowooza nti oyinza okkira ku makya n'owasa. Oyinza okulowooza nti buli afuna omukyala azaala. Tolaba nga kya bulijjo nti buli afuna omukyala azaala. Genda obuuzeeko alina omukyala oba alina omwami nga talina mwana ajja kukubulya kyekitegeeza. Funa omukyala atannaba kuzaala
akubuulire balamu be mu balamu be ayinza okuba nga alina muwogu oba nga talinayo n'omwe byera binanga nga byakupretendinga apretendinga bupretendinzi nti balamu be naye talinaako n'omu gw'ayagala kubanga baamugamba ekigambo ate yayinza n'okukyogera nga yali takimiininga oyo omuntu bw'atyo bw'oba oyogera naye yogera ebigambo bitono ojja mmukosa emmeeme nazaala we ne ssezaala we talinaako gw'ayagala gwakolagana naye waayi ebigambo byawulira eyo ebiyita eyo olw'okuba atutta emyaka 3 nga tannaba kuzaala atutta emyaka 5 tannaba kuzaala atutta emyaka 6 tannaba kuzaala mwana oyo omugenderera ng'alina ekiwundu ku mutima kati waliwo n'ebintu ebiringa ebya bulijjo nga biraba ng'ebya bulijjo naye muganda wange lwe biri kwekyangirako golowooza buli alina edduuka atunda olowooza buli alina edduuka atunda olowooza buli alina takisa abafuna abantu golowooza buli alina akatimba avuba akwata ebyennyanja mmwe kangende mu bayibuli nze leka nve mu bintu ebyo mujja gamba banaye pasita wate olwaleero naye leero nzize kuwulira ku mukono gwa Katonda ogw'amaanyi ogukola ebyo ebiri mu nsi ey'omwoyo gubireete mu nsi gundi eyabuliwo kati kyova olaba olw'okuba mentality eyo yatukwata n'abasumba baabijjayo eri ne babireeta mu kkanisa kyekiri Nayamani kye yagamba Nayamani yagamba mbadde mmanyi nti nno nabbi agenda kuvaayo ankwateko akwata awannuma yesu nnono ya bwakatonda kubanga bayibuli egamba waliwo alumizibwa mu mmwe agende eri abakadde b'ekkanisa bamutekeko emikono naye anaawonanga ng'akabonero omukono ogwo gwakuteekako gukiikirira omukono gwa Katonda kati waliwo abakikola ne bakisussa nga kyaku Nayamani yagamba mbadde yagamba ono nabbi we Samaliya ng'amanyiira nenva ewaffe ne konvoyi yonna nangamba ngende mpumpuge ngende mu kidiba n'ennyike ndi musiru mbadde manyi agenda kuvaayo asooka nkwateko asantalabaze atuyane ankwateko ngweba asaba nkwate ansitule nziremu nyimuke addemu ankuba ekigu awo omuntu ategeere nti awonye oba nninnyeko ku kigere bw'ati awo mbeera mponye wali ogenda bagwe balinnya ku kigere bwe bati nabanga ayongeza omuliro akusereretinga omuliro gw'omwoyo olinga bye yeekola olwekola wali nkugambye n'olaba bwe yeevulungula mu ngato y'omusajja wa Katonda mulimu amaanyi ebyokungulu ebyo bikwata nnyo omuntu ono kubanga abantu bo baagala kikwatibwako ekyabuliwo omuntu bw'omugamba nze waliwo abangamba bannange pasita munaye pasita omulimu maze emyaka meka ndi wano mu diaspora sikola nogamba kale mukama akuwa omulimu pasita nsabira pasita emyaka 6 nga sikola kati ayagala osabe essaala ya myaka 6 ayagala awulire ng'osaba ng'osantalabazanga emyaka 6 kati emyaka 6 olina buli mwaka olina okugusabira eddakiika 3 alyoka afune omulimu ekyo kyatukwata ky'abaana b'abantu naye amaanyi agali mu mwoyo olwaliro njagala kwogera ku mukono gwa Katonda ogw'amaanyi guyite ku simboozi ezo ze tusinga okwetaaga ezo ez'okukwatako ez'okuteeka mu waleti ez'okuteeka mu nsawo
ez'abasumba ez'okugiragira ezo nga bavudde nga si nnono kubanga ennono ya bayibuli bagyonoona ne bagiyingizaamu ebirala. Simanyi mpulirayo simanyi agaba ebibala simanyi akuba ekibala n'ogenda okitusimba eka simanyi omuti simanyi omusubbaawa simanyi ebiki kandi ogenda ogira ekidomola ky'amazzi ebyo byali mu bannabbi b'e Siriya e Busuuli. Nayamani n'alowooza ne mu Isirayiri nabbi byajja okukola. Nabbi yamugamba genda wennyika emirundi 7 bw'oba oyagala genda bw'oba tuyagala bireke. N'agamba kale sijja kugenda genda. Abasajja be ne bamugamba lwaki owalaze empaka senga akugambye ekisinga kaawo tewandikikoze genda okikole. N'agamba senga simwenzi nalibadde sibigendamu ebyo ebyekisiru. N'agenda neyennyika ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu agenda okubbulukukaati ng'ekigenge tekuli. N'agamba wo kubanga omukono gwa Katonda gwe gwakirimu. Ogwo bwe tuba tugulina senga tetukozesa maanyi nnyo. Obudde n'okufuba bye tuteeka ennyo mu nsi ey'omwoyo mu bungoddiira mu kuyiiyayiiya mu kudda eno mu kudda eri senga tuteeka obudde mu kunoonya amaanyi ago ag'omwoyo ag'obwa Katonda okunoonya omukono gwa Katonda ate kyandisinze nnyo okusinga amaanyi ge tuteeka mu nsi ey'omubiri. Katusoke mu Isaaya essula 40 tusomeko ennyiriri eziwerako tulabe. Essula 40 Musirike mu maaso gange mu ebizinga amawanga gaddemu obujja amaanyi gaabwe basembere balyoke boogere tusembere wamu eri omusango. Ani ayimusizza omuntu ava ebuvanjuba gwayita mu butuukirivu okujja ku kigere kye agaba amawanga mu maaso ge era amufuza bakabaka abawa ekitala kye ng'enfuufu ng'ebisasiro ebikuŋŋunsibwa eri omutego gwe. Abagoba n'ayitawo mirembe ayita mu kkubo ly'atayitangamu n'ebigere bye. Ani yakireeta eyakikola ng'ayita emirembe okuva ku lubereberye. Nze Mukama ow'olubereberye era ow'enkomerero nze wuuyo. Ebizinga byalaba ne bitya enkomerero z'ensi zaakankana. Baasembera ne bajja. Baayamba buli muntu muliraanwa we buli muntu n'agamba muganda we nti guma omwoyo. Awo omubazzi n'agumya omwoyo omuweesi wa zaabu n'oyo asennyenta n'ennyondo n'agumya oyo akuba ku luyijja ng'ayogera ku kyuma ekigatta nti kirungi n'akikomerera n'enninga kireme okusagaasagana. Naye ggwe Isirayiri omuddu wange Yakobo gwe nalonda ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange gwe nakwatako okuva ku nkomerero z'ensi ne nkuyita okujja mu nsonda zaayo ne nkugamba nti gwe muddu wange nakulonda so sikusuulanga. Totya kubanga nze ndi wamu naawe tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo. N'akuwanga amaanyi weewaawo n'akuyambanga weewaawo n'akuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi. Omukono gwa Katonda guludde nga weeguli nga gukola okuva mu ntandikwa y'okutandika kw'ensi. Era gwe guzze gukola ebbendobendo lyonna eryo lyonna okuva ku Ibulayimu okuvira ku ddala mu kutondebwa kw'ensi ku Adamu ne gujja ku kyombo kya Nuuwa ne gujja ewa Lutti. Lutti alabikako nga malayika ng'amukwata ku mukono amuddusa abaddusa abafulumya. Omukono gwa Mukama guzze gukola ebbendobendo eryo lyonna. Agambye n'olwaleero gwe Yakobo gwe Isirayiri nze nkukutte ku mukono gwo nze kasobola okukwata ku mukono gwo nenkusitula nenkuwanirira nenkujjawo. Buli we twagala okutuuka ku level bit egundi ebyenfuna ebyobufuzi ebyaki omukono gwa Katonda gwetaagisa mu buli kintu. Bayibuli egambye ye yakikola okuva olubereberye ye yakirimu okuva olubereberye ng'ogwo omukono gwe guwanirira gwe gukwata gwe gusitula gwe gusembezaayo gwe gutereeza. Amaanyi ga Katonda gali mu mukono gwa Katonda.
ne ku Ibulayimu gwe gwakola ne ku bana ba Isirayiri bw'osoma ekitabo ky'Okuva kyonna kijjuddemu omukono gwa Katonda. Baliswazibwa abo abawakana naawe balibanga si kintu era balibula. Judgment. Nkugambye we gulabikira gusobola okujja nga gukoze kuleeta judgment, gujja nga guprotectinga, gujja nga guleeta amaanyi agawangula, gujja nga guzza okukwongeramu amaanyi, power ne strength byanjawulo. Guleeta power, guleeta authority, guleeta strength, guleeta byonna biringa ebifaanagana naye buli kimu kirina ekirungo kyakyo. Olibanoonya so tolibalaba abo abakuziyiza abo abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga owulidde bwazeemu. Katonda bw'akukwata ku mukono gwo ogwa ddyo bw'ati n'abakunoonya bafuuka ebirerya. Twalabako ku birerya bya UPDF, twalaba ebirerya bya UPDF nga binoonya omusajja ng'omukono gwa Mukama gumututte. Ne babeera ewuwe ne baswala nga agambye nti ndi mu Amerika, ne beekaza ne bagamba tetuvaawo alimba twamulabyeko wano. Ne tulaba ebirerya bya poliisi, ebirerya by'amagye. Bayibuli egambye nti bwe nkukwatako balimba fuula ebirerya. Minisita agamba ate tumunoonya alimba, ate tulina nga ali amunoonya, ate tumuwangudde, ate tumunoonye alimba akomewo, ate poliisi ffe tuli wano. Buli omu byasanga byayogera, tumunoonya kubanga alina ebyokuddamu, banange tetumunoonya. N'abafuulira ddala ebirerya. Bayibuli ya leero ekyawandikwa bwe kitakukolera leero makulu kiveeko, ekyo kijja kukola enkya. Bayibuli egambye ayinza obbafuula ebirerya. Twalaba ebitongole by'ebyokwerinda byonna, twalaba gavumenti yonna nga birerya. Bali omunsi ayogera birala, bannabyabufuzi boogera birala, Domba ayogera birala, omutabani atwitinga birala. Kabbobi leero nkalina, Kabbobi leero nkalumba, leero ewuwe mujjayo wa bitundu, leero byonna nenkulabira ebirerya by'abantu. Omukono gwa Katonda gusobola okufuula abantu ebirerya naddala nga zekola judgment. Bayibuli egambye nze nkuwanirira, bwe nkuwanirira. Wano waliwo judgment, waliwo strength, waliwo power, waliwo authority. Kyagulanyi Ssentamu ng'addamu ne yeetunuzaamu kamera. Ali mu Uganda, nkugambye bannabyabufuzi ab'opposition nga baba boogera bye alimba. Aliwo ne gavumenti kungu okakasa omuntu ali ku ssimu nga akola live, najja n'akola program, najja n'akola interview n'agisuulayo nga gavumenti temanyi wawaali bakulimba. Kungu nze nkubulira, kungu nze ndi mugezi, kungu nze ndi mugezi. Tulaba guno omutwe oguliko ebigodo, nze ndi mugezi kungu nze kitono ekyo temunimba. Kungu nze ndi mugezi ssebo. Ali Jazeera nadda yo nejja neyogera naye nga bo tebamanyi. Okimanyi ne Ali Jazeera okujja gavumenti egiwa license okuyingira. Kungu nze ndi mugezi, kungu nenkulabira ebirerya. Kyogamba Museveni mu 8 abazungu bamu interviewing nga eruweero. Obote nti yamutukako mujjayo. Paike yamu interviewing anga. Nedda kungu nze tozanyisa, kungu guno omutwe guno gulaba. Kungu nze ndi mugezi. Gavumenti yekirimu. Yemulina erejja egenda muta gwe lindako. Balangiridde egenda muta addeyo magera atuule. Nakulabira ebirerya. Kugamba nti totya nze naakuyambanga. Totya gw'olusiringanyi Yakobo. Nammwe abasajja ba Isirayiri. Nze naakuyambanga bw'ayogera Mukama, era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo. Nga Kyagulanyi ebiseera ebyali ng'olusiringanyi, buli kanyonyi kamunoonya, buli kanyonyi kaagala olusiringanyi, nagamba gw'olusiringanyi totya. Gwe totya. Ng'ebinyonyi biri mu bbanga birunoonya.
gwebera munafu mu maaso ga Katonda togezaako kubeera w'amaanyi nnyo mu maaso ga Katonda beera lusiriŋŋanyi ojja kulaba Bayibuli gamba gwe Isirayiri olusiriŋŋanyi bakunoonya eno neeno bakufudde ki bakufudde emboozi olinganga Bobi Wine kyokoze ne kyettokoze gwe emboozi boogera Katonda ajja kukuyamba ajja kujjawo radio zonna omusajja ne bwe yagenda mu America n'asirika bw'ati alina ekiwejjowejjo atuusa agamba wowe bannaye nga zi TV zitokomoka omugambo mwali alimba ate ng'alagawa talina waayinza kuyita tuba tuli awo nedda bakulimba essimu yava ggulu ne baggala ekisaawe n'amala okuyitawo era eggulu we wava oda zonna n'ayita ku kisaawe awo nno kaabula kati enjogere naye ne ŋŋamba Mukama kanneefuge kuba ekirooto nakiroota mukkiririza mu birooto wammambe babuulire owulidde omukono gwa Katonda bwe gukola ne nkulabira ebirerya bannange twalaba ebirerya bannange nalaba ebirerya mu opposition mu gavumenti mu majje mu poliisi simanyi ba DPC simanyi ba geno simanyi baani batambula operation motoka ku motoka tewali kutambula jamu ku jamu omuntu ku muntu mufulume mujje amasimu mumutwalira wono musimu bine bifaananyi byani bya Kyagulanyi genda linnya waligi ne bagenda ne babasiba okukwata n'essimu ng'oyina ebintu bya ready olwombo bakutte Kyagulanyi mwe mutambuza message ku internet mutambule mugende Kyagulanyi ali ludda wa ne patake nakulabira ebirerya bya operation finally Katonda n'amusomosaawo ogwo gwe mukono gwa Katonda ogubiitinga byonna olunaku lumu Mukama yagamba Yoswa nti Yoswa labayo babo biggalidde mu Yeriko Joshua chapter 6 n'abalwanyi bonna ab'amaanyi ne kabaka waabwe mwebali omwo naye mbakugabudde gotofaayo bonna mbakugabudde bonna kirindi baabo Kyagulanyi n'abeera Wanumanizi Army nga ffe twali tukola omulimu ogwo bwe ntunula wano mmulaba bwe ntunula wali mmulaba bwe ntunula wano mmulaba kanyonyi kange ejolikye bw'owulira nkuyita ng'ojja kanyonyi kange ejolikye n'asala bannaye twanyumirwa ebiseera ebyo ate tuba tuli awo ng'omuntu atabulamu baamusse Kyagulanyi baamusse bamuwambye tomulaba ne buyabadde ayogera nga wano waliwo omusajja yalabisawo ng'alinga ayambadde ekyambalo abo be bamulina konzo otyo bane ebiseera ebyo nga waliwo okwebaka pasa naawe nedda president muwambe oliyo nawe nzonza abe naale mu mwantama gwoli wano kutulimbalimba mbuno gyali president bamuwambi okimanyi bamusse naye banna bamusse Kyagulanyi mufu kolo bamutwala ate kati gwe tugamba birala ate Solomoni agambye bamukutte kyogamba gwosinga Solomoni okubeera naye bannanga ab'enaale mu mututidde omwana naye pasita kabatte Kyagulanyi pasita kabatte Kyagulanyi ngamba Mukama lwaki tokuumye Kyagulanyi ono abasajja bano ne batamukwatako n'otaasa obulamu bwange okimanyi nti puroguramu eyo yeezaala ettumbi mu kiro eya update seezo okimanyi nti yeezaala ettumbi mu kiro konze ettumbi mu kiro lisigalewo abaana bwe balitubuuza tuli babuulira nti ettumbi mu kiro ate awo nga waliwo okwebaka mumaze omumutwala mumuwambye kale naye pasita katulabe kubanga nze nkugambye nyina muganda wange wa SFC akola mu State House atugambye Kyagulanyi bamukutte
kanyonyi kange jolije wawulira nkuyita ngojja. Waliwo ebintu bye twazanyanga mu buto ssebo nga biri ku international level. Bulira Ssekabaka baliwo. Ssekabaka ekisooka 18 munana ekisooka 8 ekisooka 18 olunyiriri olwana mu 4 kati buraza olinda ekyokusoma bayibuli. Essula ya 18 awo lwatuuka ennaku olye onywe kubanga waliwo okuwuuma kw'enkuba nnyingi. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko y'e Kalumeeri n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge n'agamba omuddu we nti yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya n'alengera n'ayogera nti tewali kintu. N'ayogera nti genda nate emirundi 7. Awo lwatuuka omulundi ogw'omusanvu n'ayogera nti laba ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja ekiringa omukono gw'omuntu obutono. N'ayogera nti yambuka ogambe Akabu nti teekateeke. Ekyo kyokka interpretation yo akale akava wansi mu nnyanja nga kayambuka kalinga omukono gw'omuntu. Ogwo omukono ogwajje ekiro ekyajjira mu ffumu y'omukono gw'omuntu ogwo gwali mukono gwa Katonda ogwaggula eggulu kubanga ono politics w'ebiseera ebyo yali ku nkuba. Elisha ye yali gwe baalinga batuma ye yalinga kagende kadde katumwa n'alengera akantu nga kali mu ffumu y'omukono gw'omuntu kasituka mu nnyanja najja n'agamba Eriya nti nengedde akantu tewaliyo kintu okujjako akantu kalinga omukono gw'omuntu. Omukono gwa Katonda ne bwe kaba katono kati ate tugenda kuva ku mukono gwa Katonda tugende ku ngalo owulire. Gaali lyo oserengete enkuba ereme okukuziyiza. Awo lwatuuka ekiseera kitono bwe kyayitawo eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga ne waba enkuba nnyingi. Akabu n'alinnya mu ggaali n'agenda e Yezuleeri. Omukono gwa Mukama ne guba ku Eriya ne yeesiba ekimyu n'addukira mu maaso ga Akabu okutuusa awayingirirwa e Yezuleeri. Wulira Eriya bw'amala okuggulawo eggulu omukono gwa Mukama ne gutonnyesa enkuba. Naye bwe balimala Eriya yatumira Akabu kabaka n'amugamba Akabu va ku mukolo w'oli va ku byonna byonna by'oliko dduka ogende enkuba tekukuba. Bayibuli egamba Akabu kabaka n'asimbula ye n'agenda kubanga baali baakava ku mukolo ogw'okwokya saddaaka. Bamaze okusalasala Eriya amaze okusalasala bannabbi ba Baali bonna abatemyetemye 800 agenza asabye enkuba bw'alaba akaleko omuntu n'agamba n'amukubye n'amugamba vaawo dduka ogende enkuba egenda kukuba. Dduka enkuba egenda kukuba dduka ogende. Eriya n'asigalawo bo ne ye Akabu Bayibuli egamba n'asimbula. Naye omukono gwa Mukama gwaddusa Eriya n'adduka n'asanga Akabu ali mu ggaali ali mu motoka konvo ye mutwala Eriya n'addusa ebigere n'abakulembera kuba omukono gwa Mukama gwali ku Eriya. Bayibuli egamba yasooka ne yeesiba ekimyu n'anywera n'amusooka awayingirirwa mu Yezuleeri. Omukono gwa Mukama gwasituka mu nnyanja nga guleeta enkuba. Omukono gwa Mukama ne gusitula Eriya. Omukono gwa Mukama ne gusitula Eriya ne gumutwala. Ogwo omukono gwe gutukolera ebyo eby'omwoyo ebitali mu busobozi bwaffe. Bw'ogwekutulako oba ne gukukutukako
ofaanagana n'emmotoka gy'osanga ku kkubo byebirala byonna byokola oba olina kunoonya break down ekusike wali osanzeeko emmotoka gye basika naye nga nayo erimu duleeva nga duleeva mwali atudde mu yo naye ate eriko olujegero oluwanvu ogundi olujegero oba oguuma gugisika naye duleeva mwali era naye asiba era naye aweta era naye agira naye temuli muliro batwala mutwale waliwo abantu bangi nga tuli ku break down wali osanzeko omulwadde ali ku life support otuuka n'okufa naye nga yo sirinde ekyatokota nga balibbo bakyafunirako ssente waliwo abantu abali ku spiritual oxygen abali ku spiritual sirinda nga n'okufa bafa naye nga yeetokota obanga obulamu bwe tuliko bwa life support mu nsi ey'omwoyo amaanyi ag'ekyama ago tugeetaaga nnyo kubanga eyo ensi ey'omwoyo nkulu nnyo yeefuga ensi ey'omubiri wulira okuva essula 8 ate era n'okuva essula 9 nawe walala wangi nnyo naye tusooka awo essula ey'omunaana mukama n'agamba musa nti yingira eri falaawo omugambe nti bw'atyo mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze era bw'onoogaana gwe okubaleka laba ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere n'omugga gulijjula ebikere ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo ne mu kisenge kyo mw'osula ne ku kitanda kyo era ne mu nnyumba z'abaddu bo ne ku bantu bo ne mu ntamu zo ne mu bibbo eby'okugoyeramu n'ebikere biririnnya ku ggwe era ne ku bantu bo ne ku baddu bo bonna Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti goola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga ku nsalosalo ne ku bidiba olinnyisa ebikere ku nsi ey'e Misiri. Alooni n'agoola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama ne balinnyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falaawo n'alyoka abayita Musa n'Alooni n'ayogera nti musabe Mukama nziyeko ebikere nze n'abantu bange nange n'abaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falaawo nti olw'ekyo weenyumiriza ku nze mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku ggwe ne ku nnyumba zo bisigale mu mugga mwokka. N'ayogera nti ku lwajjo n'ayogera nti kibenga ekigambo kyo olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere biri kuleka ggwe n'ennyumba zo n'abaddu bo n'abantu bo birisigala mu mugga mwokka. Musa ne Alooni ne bava eri Falaawo. Musa n'akaabira Mukama ku lw'ebikere bye yamuleetera Falaawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa. Ebikere ne bifiira mu nnyumba mu mpya ne mu nsuku ne babikuŋŋaanya entuumo n'entuumo ensi neewunya. Naye Falaawo bwe yalaba ng'ebbanga weeriri ery'okuwummuliramu n'akakanyaza omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti goola omuggo gwo okuba enfuufu y'ensi eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo. Alooni n'agoola omukono gwe n'omuggo n'akuba enfuufu y'ensi ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama balyoke baleeta ensekere naye ne batayinza. Ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne balyoka bagamba Falaawo nti eno y'engalo ya Katonda. Falaawo n'akakanyala omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Omukono gwa Katonda kuliko engalo naye baatuka ne bagamba eno nayo ngalo ya Katonda. Waayi wulira, jjukira Mukama bwe yali atuma Musa ne Alooni yabagamba Musa nkufudde Katonda mu maaso ga Falaawo, Alooni ye nnabbi we. Kati omukono gwe baagololanga nti n'agolola omukono gwe n'akola bw'ati gwali gukiikira omukono gwa Katonda. Misiri yalina tekinologi nga naye ebikola naye ne batuuka ku kintu ekitono nnyo nga baakola emisota baakola ebikere. Katonda n'agenda ku nsekere ne bagezaako zikola ezo zo ne zigaana ne bagamba kati eno y'engalo ya Katonda. Ebyo biri mu maanyi ag'ensi ey'omwoyo
ogwo omukono gwa Katonda gwe gukola ebyo bye tutasobola kukola oba ebitali bya bulijjo. Igeni omukono gwa Katonda ogwo gwennyini mu ssuula era ey'omwenda era ojja guwulira kuba kati obudde bugenze ndi mu bwangu. Wulira essuula ey'omwenda mbigatte wamu. Essuula ey'omwenda Mukama n'alyoka agamba Musa nti yingira eri Falaawo mugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abebbulaniya nti baleke abantu bange bampeereze kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata laba omukono gwa Mukama guli ku magana ge agali mu ttale, ku mbalaasi, ku ndogoyi, ku ŋŋamira, ku nte ne ku ndiga, nsotoka omuzibu ennyo. Era Mukama alyawula amagana g'Abayisirayiri bw'otakikola omukono gwange guli ku magana go, omukono gwa Katonda agenda gugololera ku magana go. Kiri kye nagambye nti Katonda agolola omukono gwe ng'aguleese olwa judgment, aguleeta ng'ajja okukola victory. Omukono gwa Katonda gwatambula mu Misiri. Falaawo n'akakasa nti ddala waliyo omukono gwa Katonda, Katonda ow'amaanyi. Ate Katonda bw'aba wulira, Katonda alina ekintu kye yakola Falaawo kyentunula n'enkiraba e Uganda. Okimanyi Falaawo ebyo byonna ebyamutuukako bwali busiru. Musa yamugamba Mukama antumye abaana mbatwale, naye nga tetunnabagenda. Ayagala obaleke bagende mu ddungu just kumuweerayo saddaaka, kumuweereza bafuneyo service mu ddungu, bafuneko obudde ne Katonda waabwe. Falaawo n'agaana. Falaawo ekintu kye yasooka okugaana si bana ba Isirayiri kugenda, yabagaana kuwaayo saddaaka, yabagaana kufunayo obudde bagende mu ddungu basinkaneko Katonda waabwe, basabeko, babeereko naye baweeyo saddaaka. Awo wewaali Firipo. Nga bulaba bwe twagamba Museveni ffe tetukwinaako busibu n'entebe yo. Twagala peace, democracy mu ggwanga Uganda. Museveni agamba wano tewaliwo peace, democracy, wano tewali democracy. Tukugamba nedda, ffe tewali kye tukugambye. Twagala kintu kimu, democracy yekka gwe twetaaga wano. N'agamba mbagambye temujja kgenda. Falaawo bino byonna tebyandi mutuuseeko kuba baali tebamugamba kugenda, baali bamugamba kuwaayo saddaaka mu maaso ga Katonda. Bamugamba ffe twagala kgendako kusaba wano. N'agamba ataana nakuba bbulooka muzannya buzannyi muli omuzannya. Tewali wano olunaku lwa kuwummula nti munnange ojja ddutuwa. Kaakati Katonda yaawo we yamutandikira yamaliriza ate abatutte butwazi. Naye nga intro egamba Mukama abantumye, naye nga tetunnabagenda, twagala kufunayo saavisi. Ko Falaawo nedda ekyo tekijja kusoboka, tekijja. Bamugamba ffe twagala kuwaayo, n'abagamba okutuusa lwe yabagamba okay tubanga mwagala mwe mugende naye abaana basigale. N'agamba tetusagenda ate ne tutawaayo baana, nti mugende ente muzireke, nti ate tuzireka tutya? Ffe twagala tugende. Ayinza okutugamba nti mpa siina oba gaaju oba nshama oba kiremba oba kyasha. Katonda asobola okusiima ente yo, naffe tugenda neyo byaffe, Mukama yeeroboze. N'abagamba temujja kgenda, bwe muba mugenda mugende ente muzireke ko Musa nedda, tetukulekera yadde ekinuulo. Naye nga ddiiru nga kugenda kuwaayo saddaaka. Lwe yagenda obbata yabagamba mufulume mu nsi yange mugende, naye nga bbato yali kukuwaayo saddaaka mu maaso ga Katonda. Museveni twamutandikisa ku bintu bitono, twagala ddembe lyaffe. N'agaana. Kati naazemu mulaba nga ntambula ludda lumu bw'ati yenna agudde olubega. Yatujooga nga ali ne girlfriend we Kadaaga. Naye bannanga
Nange nalose ekiro ekibuga kyagwa mu ntamu kyagwa mu ntamu ekibuga kyagwa mu ntamu kyagwa mu ntamu ekibuga kyagwa mu ntamu tululu kyagwa mu ntamu ekibuga kyagwa mu ntamu. Bana abooluganda Mukama abawe omukisa ekigambo kiwedde. Museveni ne Kadaga oba baakola biki oba Uganda baagikola ki? Ekira Museveni kiwuuta Kadaga, ekiwuuta Kadaga kigaaya Museveni. Bannange naddamu okubalaba nga naye yali supiika tosobola kumutegeera, nga naye yennyini teyeetegeera, ayambadde bijiini byonna bimugize. Mujja kiwulira bantu mu ababiri, Kadaga ne Museveni. Ekira Museveni kiwuutirizaako Kadaga, ekira Kadaga kiwuutirizaako Museveni. Very good. Mujjukira lwe mwali mu mmotoka yammwe nga mwevuga ne mujjawo age limit, naye yo age limit mugiwulira, ate mugenda okubonaabonera ekigambo kye bayita age limit mu babiri, ate nga temufa, mwegomba okufa ate nga temufa. Ate mwajjawo age limit yiiyo, age limit yiiyo. Bannange age limit buli eyagizannyirako. Njagala age limit, Mukama omwoyo wa age limit akwata mukazi oyo n'omusajja oyo. Baatukola bubi Mukama, abantu abo baatukola bubi. Nkugambye ekibalya bwe kiyola bwe kisuna ku ttooke ne kiteekako akaceere ku ngulungulu be kati ne kijja kikoza Museveni, ne kijja kivulungako Museveni bwe kiwuuta Kadaga. Bwe kisuna ku Museveni bwe kyo nga kisuna ne ku Kadaga nga kisooka nga kinyiganyiga nga kiteekamu akannya nga kiwuuta age limit. Bannange ekintu kiwuuta abasajja, omusajja n'omukazi, naye Mukama kakibawuute. Sheikh Burwani kiti yagambye kikulya nojja ne mu bantu ng'oli muniigina tomanyi nti n'oli muniigina. Bakwambaza jaketi nga ne jaketi ekukosa omukono oguteeka muntu yagala kukoonako owulira. Museveni wajjawo age limit naye Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gukole ku basajja, omusajja oyo n'omukazi oyo Kadaga. Mukama abantu abo bakoleko ng'obuyinza bwe bulagira. Ne tubagamba mutuleke tuweeyo saddaka mu maaso ga Katonda ne mugaana. Falawo yamaliriza agambye muve wano mwenna mugende, mutwale buli kye mwetaaga mugende, temudda. Saagala kuddamu balabako wano, saagala kuddamu balabako wano. Muwulidde nti ye bannange mugende. Bwe butima bulibanga kampegaana, Museveni ojja kakasa nti omwoyo wa Mukama ali kuffe n'omukono gwa Katonda guli kuffe. Omukono gwa Katonda gugenda kukuba amagana go, omukono gwa Katonda gube buli kimu ekikyo, olyoka otegere nti tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi. Mukama agenda kukufuula ebirerya nga Bayibuli bwe yagambye, kubanga twebaza Mukama yaddira ebintu ebyalinga ebinafu bye yatuwaamu amaanyi, era Museveni by'omuteeka ku ttaka. Mwali mumanyi tujja kukwata mundu, mwali mumanyi simanyi tujja kweramba olujja, mwali mumanyi abaatuvuma, simanyi tuyisa obudde ku intaneti, kakati mulize ku intaneti, muzereeti. Katonda ayinza okuddira omukono gwo ogw'amaanyi n'aguteeka mu kintu ky'onyooma. Wulira, we baategeera nti engalo ya Mukama nga balemeddwa okukola ensekere, ate nga kalinga akantu akatono, ebikere baabikola, emisota baagikola, naye ensekere zaabalema.
ensekereza abalema ne bagamba eno y'engalo ya Mukama. Buli muntu yenna abadde n'enkolagano ennungi n'omukono gwa Katonda teyawangulwa. Buli muntu yenna yatumwa ng'emabega waliyo omukono gwa Katonda yakikola. Kiki kye twetaaga? Omukono gwa Katonda. Lwaki? Gwe gukola ebyekyama, ebikola ebyolwatu. Omukono gwa Katonda gwe gukola ebyekyama. Nkugambye buli lwowulira nti Alooni n'agolola omukono gwe, ako kaali kabonero ak'okungulu akalaga omukono gwa Katonda ogw'omunda ogukola ebyekyama. Ogukola ebyekyama gwo gukolera mu kyama ne gukola bino ebirabikako, gw'olabira mu mukono gwa Alooni naye nga gwali mukono gwa Katonda. Ogwo Bayibuli egamba gwe gutukwata ne gutujjawo. Bayibuli egambye gwe tukayana gwe beera olusiringanyi, beera olusiringanyi lwa Katonda. Teriyo kinyonyi kijja kukulya, bonna bajja kufuuka birerya, bw'ayogera Mukama. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'ekigambo kye ekitukuvu, tukwebaziza Mukama. Taata, nkusaba buli muntu ali wano nga yeetaaga omukono gwo agufune, kubanga Mukama omukono gwo maanyi. Waliwo omuntu ali wano nga teyafuna bwenkanya, yeetaaga omukono gwo, kubanga omukono gwo gwe guwa judgment esembayo mu byonna. Waliwo omuntu ali wano nga yasaana awulira ayagala okulamulwa, jangu omulamule n'omulabe we oba n'abalabe be mu linnya lya Yesu. Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gutambule, Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gukole mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Waliwo omuntu ali wano ng'omulimu gwabula, omukono gwo ogw'amaanyi gumusitule, gumulagirire, gumutwala awali omulimu gwe. Waliwo ali wano nga bizinensi yeefa, byatunda weebiri naye tebirina bakasitoma, omukono gwo alaba omukono gwo ogw'amaanyi Mukama. Waliwo bye yatunda ne biva nako ne bibeera out of stock, naye Mukama wabeere waabyagala ng'ayagala ebyo ebyavaako. Waliwo ayina ebintu byatunda nga yabisuubula mu 220 bikyatudde mu dduuka lye. Wajja omuntu ng'ebyo byanoonya byayagala byennyini abisanga awo. Waliwo gye balaba nga yafuuka dead stock, Mukama eyo omuntu ajje ng'ebyo byayagala, ng'ayagala ebyo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Mukama ekyo omukono gwo ogw'amaanyi gusobola okukikola era gukitukolere, gukolere abaana b'abantu nga bwe gwakola ku mulembe guli, gutukolere ne mu mulembe gwaffe ng'era Mukama bwe watukolera mu mwezi gwa January. Omukono gwo ogw'amaanyi gwakwata Dawudi waffe n'omusitula n'omubuusa byonna. Ekyo Mukama nabo bennyini ne bategeera nti eno y'engalo ya Mukama. Falaawo yatuuka ekiseera n'abagezigezi ne bagamba eno ngalo ya Mukama. Janet n'afuwa kasita bamanya nti mulimu omukono gwa Mukama. Omulambo wali gw'osagana omukono gwa Mukama, kale ngukoowoola naawe mu bintu byo muggyemu omukono gwa Mukama. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusokimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'era abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa, Mukama abatwagalire, mubeere bulungi, mweraba. I sign out.